Yesi mukasi akantu olekedde kyatwese olwalero tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalo wawo oba surprise your loved one ng'ekutusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala wekaaji. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Opishifana kawombe. Abalungi abaagalwa banange ntandika ngamba buuzaako buli omu watulabira ekitundu w'oli ate banange ne neebaza ku mmwe abaanyigaawo akadde banaye ne musubscribinga banange kyemukola kyamaanyi tweyanziza mwebale twagala mwebale tuwagira. Alright wetyo tuyingiddewo ne surprise nje mmanyi mujja kwebuuza shifaali wa surprise agituttewa tuli Masaka betwatuse Lukaya ne tuweta ne tujja bayitayo Kayunga Kiti gye tuli we wali omukolo olunaku olwaleero tuzze okucelebrating abaagalana ababiri ate tulina surprise y'omukyala naye nga bw'otulaba tutandikidde wano ng'abasawo bafuluma okwaniriza abako munnange batuuse twebaza Mukama waliwo eyo gye baategeka abako ne batalabikako tebajja nefe abaffe batuuse aba Jameo tukyebaliza Katonda era nga bw'olabaawo bannansi oba bayite abasawo bayingiddewo kubanga bagenda kugema bako baffe abalungi obalabe banyumye banekaanekanye lengera essanyu. Alright, so kambaleke munyumirwe ate ngenda kubamba buulira ekiddakaawo naye nga gye kiggwera yonna omugole tugenda mukubako surprise talina kyamanyi talina kyasuubira ate yantumye yaŋŋambye shifa osooka n'omubuuza nti asuubira ani. Alright. Ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze mbadde nga mesuga tubaka leero tugaddi omuntu gwe ndalabiranga mu birooto nakuwa obufaananyi temuli awo tulibeerako fembi naye Mukama kyaterekera omunaku nze gwe wennyini yesebo omanyi omulembe gwa .com n'obulwadde bwa .com n'eddagala .com over olutuuka anti bili omu asobola okwefumita empiso bw'aba akyagadde bw'atayagala tetujja mufumita ate ddadi naddala fe abali eno twasinga kulwala sukaali kati n'olwekyo sukaali mumutabulire mu mpiso zammwe amiina bannaye mwekubeze mwekuba bulijjo anti akabi kanaaba mukulwa si bwe guli waba wagale ng'ogamba nti ogamba bisimilira oyingire waba waggule ddadi era bwe kibawo ekityo kale osoma ddiini ki ndi musiraamu ate gwanga lyo oli kiki ndi muganda kati oli musiraamu omuganda oba omuganda omusiraamu ndi musiraamu omuganda n'olwekyo nsomerayo aya emu gy'oyagala a'udhu billahi minash shaitani rajim inna fatahna a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina. Sura ya josomye yesibu kakasa ya 48 hasba nizam al-Quran as by the arrangement yesibu according to the arrangement of the surah ate no tukira no mutindo nti bakugulirawo iye tokuguliddewo ne yanzege engiya pole okigattire bibatu n'olwekyo mutuyegatte ko tuweze omuwendo nga bw'olabye embeera mukwano abasawo bamaze okugema abako era bwe bati abako nga bw'obalaba bwe banekaanekanye
bali mu kutambula okubanga bajja batuula mu bifo byabwe bye babategekedde. Omukolo ate tube nga tugutandika mu butongole. Naye Mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu bwe nalootanga mumulabe tuli ffeebi. Waliwo ebibuuzo ebibuuziddwa bangi nti omuntu oyo yaani maama ne taata babadde bambuuza ti omwana ali ku ki nze ne mbagamba nti sumulula temusuna saagala biyiika omuntu n'ababadde bambuuza ebibuuzo biseebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange wenonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange puliramu obulamu bambudde nawonya omutima okubadde kwewuuba onakati nze gundi wamu ekintu kyenayagalizanga enkazi kibuyaga yatikudde nze newunyiza nnyo abantu abanjagadde mwena kale mubeddeyo mwe bajuliza baliberawo ku lwange bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo ndaba ne Mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange wenonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange puliramu obulamu ambudde. Bwe batyo abakonga bamaze okutereera mu ntebe zaabwe abasawo ate ne bajja bababuuzeeko kuba libadde bagema kati bwe batyo ne bakomawo bafukamire bulungi babuuze ku bako babaanirize ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso n'omukolo gwaffe ogwa Jameo Ngayanjula Yasini ewaka waabwe. Ono mwana wange omulenzi alinga yasasudde renti ejjo teka teri amubanja wali awo ali mukala kali kyakola bannyina abalese mukafukamira dadi nkubuulire waliwo wootuuka ng'olaba tojja bisobola n'okola ki ng'oba yazze oba yamusindise busindisi yamanyi gwe ng'olina otuteekako n'ogamba kanteekeko just in case teeka sente woolaba bw'aba teyazze nze mba mpita oba oyita bw'aba yazze era oyita yamanyi kegamba oba abeera singo oba kubayita ababiri waliwo ekikukyukako ng'olabira ddala mama momo yazzaawo watayo atami kaakati baana bange mmwe bamusawo akuta akadokooli oba yaani oba musawo Mariamu omusawo Sara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyiso bala baba. Fena tutyo kubagana. Tusanyiso bala baba nyabo. Iye. Eradde basebo. Eradde nyabo. Eradde banyabo. Eradde nyabo. Mukulika amakulu. Tya. Katuma janguko wano. Aha, musawo wange. Wanji dadi. Bannaye ulira lukampasa luno. Gendo ndeteeyo wama akantu kentuulako kamu bwe kati abajja kubuulira. Oli bulungi? Ndi bulungi dadi. Ekyamazima eby'obusawo wabikuguka? Iye dadi nga bwe wansoma. Olina bw'ova okusawula manya nga okujjanjaba? Iye dadi. Osanzemu abalwadde oba temubadde? Dadi babadde si babi. Aha. Accordingly. Awo. Oluzungu soka mulukira muga. Soko gatemi bato oluzungu terusangika sangika. Asawa z'olweggulo zino. Ate n'akyogera bulungi accordingly. Oh, yakigamye kya accordingly. Logamo ono muzungu. Aha. Accordingly tufunye patient omu. Ya. Abadde mulwadde wa bikyoyo. Njala. Dati abadde asana referral. Omurifaaro nze. Omutima gwe tegukuba bulungi. Wonderful. Gwe tegukuba twa.
twa gatte ebibato olw'omutima ogutakuba bulungi. Aha, kati omulifalinze obadde bulungi. Ne temperature yebadde mbi nnyo. Bambi. Akagamba ako kansumbuwa nga nkyasoma. Ng'ogamba otya? Siyinza batugamba nga can you please read this one? Omanye waliyo abasomesa. Gwe ng'ogamba biki? Temperature. Omuzungu lwali lukutawanya. Teka twali eno waffe Kampala. Temperature obana kitegeera ddi? Temperature. Tegeza yogera ebyoluzungu amabaso ofe maffe. Wekiri? Temperature eri waggulu. Temperature badde waggulu nnyo. Daddy tubadde tusana referring ku yani ye Mustafa. Eliyo wa Jameo. Musawo Jameo agenda mukolako. Musawo Jameo wanne mubeera mu research amanya bagwerabira era nakyo. Abadde bamusindikidde ennyonyi emutete. 30 minutes agenda kubatu. Okakasa? Yeah, Daddy. Kale, you can take your leaves. Just let me start, Daddy. Thank you, Daddy. Oh, you are welcome, baby. I'm welcome. Hey, are you welcome, baby? Adeze gwe baziza. Daddy Kiriza? Yes. Olwobudde. Ntuukeyo. Ate abaana bo mbasiime. Oyagala musimba. Obadde ogitutte. Ke bateeka mu bbaasa. Ate eyo. Ebalire ddala. Ate gwe ng'oli munyiivu nnyo kiki? Bwate wasanyuka wabaana ezo. Ate ekyo bw'okyogera nze nkwongere. Kiddemu omulundi gumu ze nkwongere. Mwongere ebyaddala. Kiddemu omulundi gumu. Bwana amanya. Bave ku mbarakalo. Onoogende butambula. Kiddemu omulala kumulabe. Ayogedde olusiraamu. Naagende kaamu. Nga bw'olengera mukwana basawo baffe bali mu kuddayo munda. Ogwabwe guwedde babagemye bulungi, babatuuziza bulungi ne babaaniriza bulungi era bwe batyo baddayo munda. Bwe batyo abasawo nga bamaze okuddayo bannange ne tufuna obwana obuto. Yes, bwe giti emikolo mu Buganda bwe giba egy'okwanjula kuba ebimu bigenze bikyukamu bingi naye nga ginyuma abaana abato balengere bakuba dansi bayingiddewo mu gomesi buwogodde buswiti bwe bwana obuto obw'ewakaawo obuzzukulu busisita nabwo ate ne bujja bube nga ate bubuuza ku bako baffe ab'olunaku olwaleero. Omukolo akakimukulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimbe ekolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro okugala olekoti nentibuka gaba gamukubye bamusomera erukuya amagye kyogamba biri kuye ebyange ebyawe kati awo kyategeeza nze mmujjawo. Okay. Nyana ogenda mujjawo. Aweye. Mumala ajja kutuuka ye butabi. Yenna nga agalamidde nga atudde bumalirivu ng'ennyana ekkuse ebiwata. Eye mutwala butabikadde. Mukama tunyweze. Dadi ow'ekitiibwa. Tusiimye enteekateeka. Weewaawo. Dadi ow'ekitiibwa. Ow'ekitiibwa Mustapha akutumidde. Aŋŋamba ki? Ze engalo zino ez'omuyika z'owulira. Kola nga bw'agambye. Musanyusa. Era bw'atyo bw'agambye. Aŋŋambye nkole nti. Olwoba okola ki? Omugagga Mira ntumye. Nsooke kusiima enteekateeka. Kale sokoleke. Okwagala ennyo kasana okusinga. Tukitwale nti gwe mulamuzi oli yasoma ebivudde mu kulonda. Ye Daddy. Muno mulimu ki? Kakadde. Kakadde ke kali muno? Daddy wallahi kakadde. Yongera ogwokubiri. Wallahi billahi tallahi Daddy nkuwadde akakadde. Soko bere gagamiro muziki ebintu bibere ngo byawulo oyinza okuba mpadde kakadde nga akapapula kakadde oba kakadde ka sente kyati tufu. Daddy nkwawulirewo njawulira wallahi billahi tallahi mulimu akakadde mwekali onakalabireeyo. Bwe batyo obubbebi bwaffe nga bumaze okubuuza nabwo bwe butyo bambi ne buddayo munda. Okay, so buba buzeeyo kati abo boolengera abajja be basisita abawala ab'ewaka abavubuseemu basisita b'omu nnyumba
basista ba Jameo bebo bolaba abayingiddewo bannange nga banekaanekanye. Abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala kutuluma fe omwana ageze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omupali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana amulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono yagala okulaba omugole muli wabagole wamma mububire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana amulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono yagala okulaba omugole muli wabagole wamma mububire yagala okulaba omugole nalawanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere omusembereza obuwero zunga onotumera abagole oba tijjatije okola ngeiyo omulekwa kati kyuka obawubire wekirumye yasiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumya abalumwe ow'enno gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese gula akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana amulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono yagala okulaba omugole muli wabagole wamma mububire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana amulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono yagala okulaba omugole muli wabagole wamma mububire yagala okulaba omugole Katonda bwakuwoka maana ennume baliwo abazaalira kula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mu kinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyondo njagala okulaba omugole sepulira abattu njagala mulaba njagala okulaba omugole eyo embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole babatyo basista nga bamaze okubuuza ku bagenyi baffe abako baffe ab'olunaku olwaleero bwe batyo ate ne beetegeka okulaba nti ate nabo baddayo munda ate abalala basobole okujja abako babatyo ne bajja ne vibe nga bw'omanya essanyu sista bamutwala ne bajja ne vibe n'essanyu nga bonna banyumye bitya ne bayingirawo kubanga ate nabo babuuza ku muko ow'ensonga olunaku olwaleero. Kumulamu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banage mfunye omuntu omulangatu
omusengeide omulungi otimata munange sangaire obona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera bobitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli akawala gakanwire amaiso ayendi wayiwali bwefunye wayibuba nesaawo okugemerera bibaire binnuma sanike omujanja byaisire galabwenita sanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma sanike omujanja byaisire bibaire binnuma sanike omujanja byaisire abantu banvuma sanike omujanja byaisire kawayiwolola bwempanike mwibanga oba ndi mundolo oba ndi mukiroto tompita wamalo oba malondeka bagamba nakalaba mundeke nebwoba kwozolenga ekyana kirina omubiri nebwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsoomoza saawa okugemerera bwobitani mwinogemerera bibaire binnuma sanike omujanja byaisire galabwenita sanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma sanike omujanja byaisire bibaire binnuma sanike omujanja byaisire abantu banvuma sanike omujanja byaisire bibaire binnuma sanike omujanja byaisire galabwenita sanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma sanike omujanja byaisire bibaire binnuma sanike omujanja byaisire abantu banvuma sanike omujanja byaisire kusanga mugaganga nepisalina onabirina byombi nga nekirala mulungi kangende mubikenga musutenga naye asusute amalenga bweruba luyimba baby tuhitinze nomuganda agamba nti kintu kikutteyo abasoka mugamba kintu kikutteyo bembale mugamba mutya kikutteyo inja mugamba kintu kikutteyo abasame mugamba mutya kintu kikutteyo bibaire binnuma sanike omujanja byaisire omulungi nsaba okkiriza enkulaga ekwaya ya wano anti omukolo gunyuma abantu baabo kitange amazima ga Katonda bano boolaba be baganda bange benkola nabo kwaya wano abakulu n'abato ye ddadi ate gwe kwaya lida ye mukulu okirabye baganda bange temunswaza kuba abako batusanze tulidde nebwoba tolidde guma obeere nga ofaanane nga eyalidde mukole kyenkola zakayo amakulu bano bakubye ebireebi nga bali mu shu mukulu twasooka ku lugogo ne tuvaayo ejjo twabadde koliniotero twabadde tuliawo ne batugamba nti leero omukolo gwa mwannyinaffe ng'era tulina okubaako twefunze kirabika amaloboozi gayitamu zino gaapu mu bato naye n'omwana we byadda alabika dadi wamuweerera asaala nnyo kubali okisanga wane wange sanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma sanike omujanja byaisire ibaire dinnuma sanike omujanja byaisire abantu banvuma sanike omujanja byaisire ibaire binnuma sanike omujanja byaisire galabwenita sanike omujanja byaisire omwoyo gunnuma sanike omujanja byaisire ibaire dinnuma sanike omujanja byaisire abantu banvuma kitange badde bagamba nti katambojire empale enkadde era bandi bagamba oyinza katamba okujja n'empale enkadde ku mukolo gwa ddali kitange nsaba nkutegeeze nti wetukubya akayimba ako abaago n'omulembe ne bagamba nti twayiseeko naye kitange ffe tetunnayitako abakono baatuweera ddala vibe baanyumisa batukubira dansi inseko buseko twaseka ne tunyumirwa bannange simanyi na kye nninza balojjera
nga akadokoli kaganya okudokola mukulu kala kakagala kundwaza ssenyiga naye ndi mulamu nnyo kagambe kalindeko mukulu gwa Jameo gubadde kukuuba omulembe gw'abavubuka weewaawo nange ngambye kanzite ng'omuvubuka selekita mpa abavubuka b'omulembe guno era mmwe mukomawo nga 5 ye mukulu balaba abako batuwera ddala vibe. Atake mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro obugalo ne kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempise engoma y'ekikere akaliko nesindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watondinya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mububire mukulu dadi wambase amazima gali nti baba balina ebirabo byaffe babituwafe wano tuddayo mu nnyumba si bwe kiri dadi bwekirira nga selekita sokoleke sokoleke katono ebyaddala nammwe mugende mukyerabiddeko otuuka paaki nga teekawo vaayo ate binyanyanyanya genda buli alina ekirabo ky'abaana badadi lumba nga bwe mbagambye nti okwanjula ebimu bigenze bikyukamu abako nga tebanaddayo bakyatuwa vibe kati neeri saidi y'abako baffe abafuuse ensonga olunaku olwaleero abatukyaliddeko nabo bwe batyo ne bavaayo nga baleese ku birabo okubiwa banaabako basaidi eno ako nako kapya nga bw'omanyi munnanga omulembe ebintu bigenda bikyukamu so bwe batyo ne baleeta ku bako ne baba giftinga ngo bamala ow'ekirabo buli omu alondako gw'ayagala amusanyudde gwawe ekirabo so awo nga bw'olengera bamaze obba giftinga bayingira mu nnyumba naye maama Katuma alabika yanyumirwa nnyo ate mulowooza aseguka tavaayo akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watondinya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mububire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi ono Katuma kutwala paka ayagala kwanira ku mukolo gwa munne Katuma asobola okutwala paka ku makyaka tetuyinza jjanja nga tetwesimbye bwa ntogo yensonga ye lwaki yeyaze obwe muli bufa nnyingo okkirira ono naye muwala dadi nfukamidde mu mutima nkulaba wafukamidde ekikolwa ekyo ne kirabikira ku bana ababiri ono nga tusitamyeko nnyo owaye gwe tobuta folota page muswaza nkuleese mubakulu ositamye kakati kyetuba tukola dadi nange ekkiriza ngende ekakeeka yaki ensonga ebigere bino dadi omulungi ow'ekitiibwa birina ensonga enzito ng'ebyenda ye dadi omulungi anti nayagala fukiro naye asaba enkata wamagwe kyenkola nawe kyokola kyokola kyetumye kyolaba nkoze ajja bikola asaaga dadi ow'ekitiibwa omulungi ensonga eno ya ddiini ddala katonda yagyogerako mu kulaani bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
ndaba wotojja kusukkawo dadi era awo wenyini wahida oyo dadi n'atugamba era ewalala Yeremiya ekisooka 8 bali babamukisa baligenda maka abannaddiini ne basaba okuzaalibwa balizaalibwa naye era nga Mukama yabakulembera alisiima alisigala nga amukisa ebbanga lyonna aliyagala bakongera ebibadde dadi kwe kujja kuno kusaba kuweebwa kusiimwa dadi ensonga gye nina ya nnono ezeenonooza bwetyo bwe yanonooza ne Nalule nagambye kyenkola kyokola mukazi wattu Nalule yapata bituusemukwa kugoberera apana dadi kyokka bambi n'enjala ebaluma kkiriza ensonga yaffe olw'okuba nti nzito tetuyinza gitembeeta ffekka tulina tumanyi mu maka gano era nga si mulala olw'okuba nti basire bagikuza 2-1 eno nga waliyo Jamira eri nga mu sitaafa tumulira ya alogootana akawala gaalo ne twogerako n'omu nga naye agamba eno waliyo ayita boyi ku lunaku lwe lumu oyo gwe twatikka ensonga yaffe Jameo 2 senga omulungi kayobya asengeko ensonga z'abaana abakuze mu maka gano dadi kavunajja oyo anaatusala kwaki kakati iye olinga tanaba kutuuka mumubeera awo muma mumaze okubeera waba abasanga kakati omanyi anti mumwagala nnyo togeza n'ovaawo gwe jamu tugende gwesigala awo dadi abaana abangi bendabye mu maka gano yo mukuwadde nga nnyongeza omumbadde nga nnyongeza wayagala asigale wayagala nolwekyo nsabawo n'omusanyusa wange amuwe essanyu omuweko ng'alatiddeyo kyempulidde nti tatera kuddayo nga tekuliiko bisanyusa tufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere omusembereza obuweerozunga onotumera abagole oba tijjatijje okolangeyo obulekwa kati kyuka obawubire bwekirumye yasiba omutuba eno mbaga yejjalumu obulamu kati weera mitiye nina abaana bange ab'obulenzi single and contented mashallah agwa mu kyo yabeera contented ate nga ali single. Can you imagine? Manya searching. Sebo nsonyi okyogera. Searching Kumukolo Gwokka. Tuba tukyali awo basenga n'ayingirawo. Senga ow'ensonga ayingiddewo ate naye akola emikolo gye agenda tunoonyeza omwami kubanga abaddaana abantu beekuba obwama bagamba oba yooli kati senga agenda kutugirayo omwami amuleete amusembeze buli muntu amulabe bamutwanjulire kubanga yasoose kwekweka eri emabega kati senga kaze agenda mutugirayo. Waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze mbadde nga besunga tubaka leero tugaddi omuntu gwendalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyemuli awo tulibeerako fembi naye mukama kyaterekera omunaku abange tekifuta kirire naye omwana mulenzi mu bakulu abana empiso mukirire alengera bwatudde bambi oyinza ogatanneefulukuta wano kannatawukako bambi raba empisa alhamdulillah amanyi wano ewamu newagambira nesikiriza ali moloka nkugambye banyinanze abalungi banaye bano basengaye batubuuzaako tujja akutakadde okooli ataliko okutulamusizaako ku bagenyi baife. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga tusanyuse okubalabako basebo tusangayire okubagana senga mukulika makubo basebo tugiyisuyisa enjira eradde basebo eradde senga sibye mutyanna bulungi senga musibye mutya nno senga. Amanyi n'omulungi wootabadde wano waliwo omwana obadde ayogera akirako ka leediyo mbwera gw'ensonga lwaki ali wano kituufu gatta ebibatu
weewaawo olw'eddoboozi lya sendekere bweru wekibanga mutuufu era osobola okumundaga ng'omulabyeko iye baaba gatta ebibatu olw'essuubi lye tufunye byonna byonna twali kyotasobola kukolera n'okulaba olaba mpozi nga bampadde endabiso naye waliwo munnange asinga ennyo okumumanya kati gwe obadde oli wakiggula luggi gatta ebibatu kulwasenga okubanga yeetaaga endabiso naye nga nankani teyanze kakati nawulekyo kamumpeera akadokooli atulamusize ku bagenyi be banaye yona atumanyidde ddala gatta ebibatu soko gatta ebibatu essuubi lyavaawo weriri akalulu akamaanyi soko oleke mwana mulenzi watugambye waneeno muli baganda muli basoka akalulu nga kabasoka mpegano senga genda maaso ali kujja mu maiso waalaikum salaamu warahmatullahi taala wabarakatu senga munnaye tusanyukidde ddala era dde senga bulungi senga senga emitima gibadde eno ngera bwe twayogera luli gatta ebibatu olwo tugambe nti abali batigadde nga batudde si kuba nti just naye jasha waliwo ekiswa bambe gyoba waliwo ekiswa weewaawo ate oli omulala yankadde okuva e Sudaani n'olwekyo yafuuse kanyinaffe kawanvu bulungi bambi weewaawo mwanyinaze omulungi abantu abo bagamba nti yeggweggwe era bobbo ate tukitereezamu ti yeffe ye yeffeffe. Can you imagine? Exactly. Wonderful. It is English. Wow. Oyo senga kati toyinza kubuuza ku mbaga ye yayogera atya n'omwami yamukuba akamana okimanyi onyumye nnyo nkwagala bitooke bye ebiva I love you banana down. Yayogera oluzungu tugende mu maaso senga kakati wanyinaze omulungi akabi kali mu kuwa njagala nno okulaba nga otulaga abagenyi abo bwekiba nga kituufu obamanyi tatamba amanyi gatte ebibatu wange yakuba mulaga ojja bamulaga oba ojja mutulaga yatwagala kyagwa baneegaddemu gatte ebibatu amaloboozi agalimu essuubi bwe gatyo era ebintu nga babyogera taata nasiima yasiima kyaggwa musafiro ono omuwala siwulira kalulu mama ibula simanyi kwawasa nolwekyo bakumpeera essaki obeere nga omutulaga bw'obanga olaba bulungi taata galubindi ziize wanguye okuva e Germany ezo ate zaali za bbeeyimuuko nno poloti namba ate taata muno wazinoonya nezibula muno temuli era omala kuddayo bambi kinyabo otokola otya okulaba tebaddayo Germany omukungu Mustafa yakitegeerako alina connection e Netherland alina connection e Germany alina connection ekiboga America akiboga tamanyiyo nnyo kiringa wona amugamba ekiti nayo tategeerayo kiti simanyi mu kiti tamanyiyo nnyo amanyi kayunga kakati gwe osobola okumugamba n'agenda nakuleetera byonna biri summarized here dad just as a miniskirt ezo ze zimu ezavudde Germany yaweereza obulala butonotono bugenderako obwa Denmark ate akatambaala akasiimuula senga kkiriza n'akatambaala yakaleese Johannesburg yakumanya watu nawe yengono yabasiimye bulala amina ekitooke tekiiroke olwekyo mukubeera essati agenda amundage kanimati bannaye Allah yabagonyamulako Mustafa alhamdulillah omuntu gwe nalootanga mumulabe tuli febi
yagalizanga enkazi kibuyaga yatikudde nze newunyizanga bantu banje bate mwena kale muweddeyo mwabajuliza balibera okulwange bona bawala babadde bewuba mwena kale nabasazeeyo. Kati mukwano nga bw'olengera awo senga ali mu kunoonya mu bana abangi abagenyi baffe bali mu kunoonyamu omuko waffe ow'ensonga bamusembeze mu maaso mu kifo kye wayina okutuula. Senga ali mu tujjirayo amulambe okumwawula ku balala bazze nabo. Ndaba ne Mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu mama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu mama mundeke mbalage ono nange wenonze awulululu bayinga ngende nfumbe muwonye obugulu. Bannangerengera essanyu n'akaluulu essanyu lumaga bannange omuko wuuyo bannange Yasini wa Jameo wuuyo okwetala obwama essanyu buli omu ng'amulabyeko obwedda kye balindiridde essanyu senga maama nnyabo bw'atyo senga mu ssanyu eringi n'amugjayo buli omu n'amulaba kwegamba umutima gwange pulira mu obulamu nenga ekiddako awo okusinziira nga mbagambye nti olumu bikyuka muko katono senga since batuuse tebalina kye baalidde bababuuzizzaako babentertaininze so senga wootulabira ali mu kutwala muko mu nnyumba awo wewabeera okumanyagana okusinga obungi ne bamanya ono yeddira ki tewali kiremesa kufumbiriganwa ono ne beemanya nti ffe eno taata atuzaala ye gundi mweyo bwe bati obukojja tutambula ng'omuganda mu bimanya ebyo byonna naye nga bwe batyo senga ali mutwala mu nnyumba bakole okuwoowa Jameo bamuwoowe bwe bamala okumuwoowa Jameo kumanyagana kwemanya details kuwoowa then ate omukoba mujjulire emmere alye n'abalala bonna abaka basigadde wano mu kidaala bwe budde bwabwe okufuna bambi ku kyokulya kuba bo bagenza okujja nga ate ab'ewaka baalidde dda balindiridde bako kutuuka so bw'atyo omuko ng'agenda mu nnyumba bannange bambi please subscribe obutasobwa part 2 tugenda kuleetera part 2 jawogoberere bulungi omukolo gwa Jameo mpaka wali wetutuukira wali eri wennyini wetugenda omukubirako surprise kati abaagalwa abalungi please subscribe share mulikinge please tubaagala nnyo this is end of part 1 mutulindirire mu part 2 ngenda baamu ebyewuunyisa bingi nnyo ddala bingi nnyo so tolinda kunyumiriza mukwano nyiga wali ku subscribe ofune notification shifa lwateekayo obeera notified nti waliyo ekipya mbaagala nnyo nsigadde ndi hope shifa oyita ku plus 2 5 6 7 8 2 10 1569 ng'ojjo neebuuzaako nti shifa ninza kikola ntya. Love you so much. Tusinkane mu paati yaffe ey'okubiri. Obadde oli mu kulaba Shifa na Kawombe. Tusinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than 2 jobs, working long hours,
holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com. WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business.